Fuad TV yoji Omuyimbi Owa Mannyi byongedde okutawuka Eddie Kenzo atabuse mbaniza ku Fuad TV yoji ngina kusaba osubscribing atusigale nga otufollowinga entandise n'abasiraamu okwetoola Uganda yaffe eno kwessa n'ensi yonna sijagamba Uganda yonna bakedde ku muzikiti okusala Idi el-Fitr munnaye jjukira kyakasipwa nti Idi ya lunaku lwaliro era Uganda okwetoola Uganda yonna n'okwetoola ensi yonna bakedde mu mizikiti kulekanga basala n'okwebaza Allah kubanga abayisiza mu kisiibo kino ekisiibo munnaye kibadde kyangu okutwaliza wamu nga omanyi ensi teba nyangu ekutwalizaamu era ebizibu biba bingi nnyo mu nsi eno era ebiseera ebisinga ekisibo oba okimazeeko oba witakanogera n'owebaza Katonda kubanga Katonda bangi nnyo bajjeewo ebbanga eriiteri abantu abasinga nga tebatuuse kumalako kisiibo kino nga Allah yabayita okubanga bava mu bulamu bw'ensi era beeyiye mu mizikiti egy'enjawulo nga bw'olengera namungi w'omuntu engeri gyebadde Idi omuntu oba tonakusigala waka oba olina weetaaga n'ogenda ne weebaza Allah subhanahu kubanga akuyisiza mu kisiibo kino tekibadde kyangu abantu bangi nnyo tebakimazeeko era abantu beeyiye mu mizikiti okwetoola ensi eno yonna kw'ossa ne Uganda yaffe okutwaliza awamu ngezeko ewa Nina Rose avuddeyo n'agamba nti bannange guno omwaka nze omu kubagenda okusiramuka Nina Rose asuubizza okusiramuka ono agambye nti nno agenda kusiramuka mu butongole agenda fuba okulanga omwaka ogujja ekisiibo ky'omwaka ogujja akisiiba agambye agenda fuba okulanga ekisiibo ky'omwaka ogujja kimusanga yasiramuka dda nga yafuuka dda omuntu omusiraamu ajjudde era n'agambye akoye ebintu by'okwambalanga ebintu ebiwanvu kw'ossa n'okwambala zishaliya ng'ate si musiraamu agambye agenda kissa mu butongole agenda kifuula official asiramuke ebiri siriya Nina Rose yali mukyala wa Daddy Andre naye ng'essaawa zino baayawukana munnaye avuddeyo n'agaliza abasiraamu bonna Idi ennungi Idi el-Fitr yagibaagaliza bonna era agambye agenda fuba okulaba nga asiramuka mu butongole ekintu akikubira eddala ekinunga musiraamu ajjudde si kwambala ate saliya ate nga si musiraamu kugamba biba tebiraga nnyo makulu agambye agenda kifulira ddala official agenda kwawukana ku bantu abalala abambala zishaliya naye ng'ate si basiraamu ye Nina Rose yaliko mukyala Daddy Andrew sijagamba mukyala Daddy Andrew kubanga essaawa zino baayawukana agambye agenda kifulira ddala official agambye agenda kifulira ddala official afune n'erinnya ery'obusiraamu agenda kusiramuka afukire ddala omusiraamu omujjuvu omwaka ogujja agambye ateeka okusiiba ekisiibo agambye ebigambo bino byayogedde bw'ataabituukirize bannayuganda bamukyawe ne sekukyawa yenna naye ng'agambye agenda fuukulanga ebigambo byayogedde abituukiriza ebyokusiramuka asiramuke mu bujjuvu abeere omusiraamu ajjudde era ekisiibo ky'omwaka ogujja agambye y'omu ku bagenda okubeera ku lisiti abagenda okusiiba basireebu ngenze kwewa Palaso byongedde okutabuka nno Palaso newankubadde bamulongoosa eviivi naye eviivi likyagaanye era essaawa zino ebivulu ebisinga era ayimbira mu kagaali kwegamba alina ekivulu ky'alina kyagenda okupafominga saidi zeeyo emakinde ku lunaku lwaliro lwa Idi naye era agenda kupafomingira mu kagaali eviivi likyagaanye oba kiki Palaso takakana nga afuuse mulema eviivi ligaanye ate nga bamulongoosezza newankubadde bamulongoosa ne bamusiibula jjukira bamulongoosa ne bamusiibula era mu ddwaliro yavuddeyo naye eviivi terinatereera eviivi likyagaanye eviivi Palaso likyagaanye Palaso ebintu byongedde okutabuka kuba tulaba abasawo bamulongoosezza ne bamugamba nti ogenda kutereera bwe banaaba muzza mu ddwaliro abasawo bayinza okamutema nti baaba oyinza obutaddamu kutambula eviivi likyagaanye kyokka ate nga abasawo baali bamugamba nti solution gye baali balina yali yakulongoosa viivi era nga bamusuubiza nti bwe banaalongoosa eviivi ajja kuddamu atambule naye ate eviivi baalirongoseza nera bikyagaanye embeera yeyongera kutabuka ebivulu kati awo abipafomingira mu kagaali biri wa Palaso bibinyo Bambi ku saidi yeetaaga essaala ngenzeko ewa Ahmed Luwa omusajja akulira Aromatic Entertainment era nga ye bossi waayo ye CEO wa Aromatic munnaye avuddeyo n'ayagaliza abasiraamu bonna Idi ennungi ono agambye ayagaliza ba followers be oba abawagizi ba Aromatic ba followers ba Aromatic bonna abawagizi baayo Idi ennungi abasiraamu
agambye bonna abaagaliza Idi ennungi era ono abasabye n'abagamba ku lunaku olwalwa Idi temusubwa abantu mu bitundu by'e Nansana Aromatic egenda kuba eperforminga live bagenda kubatuusaako ekintu ekitabangawo awo ku Olipam e Nansana era ono yeebazizza abo bonna abamwagidde mu mpaka za high school awards abeebaliza n'agamba naye mwebale kumuwagira kubanga ekintu bakivugira ddala ekintu bakifa bakulira ddala bamuyita Ahmed Lubowa empaka yaliziwangula kuba essaawa zino yaliidinga yakulembedde essaawa zino ekintu yakivuga bamuyita Lubowa Ahmed CEO wa Aromatic Entertainment bwatyo munnaye bwayagaliza abasiraamu Idi ennungi Idi elfitiri ennungi munnaye Idi ey'ekisiibo era ono asuubizza n'agamba Aromatic ejja kusigala ebawa ebintu ebiri balanced ebintu nga binyuma ate nga biyigiriza kugamba nga biri balanced mulimu okuyiga kussa n'okunyumirwa nyezeko ewa Eddie Kenzo aliko Bawarema namakula muna Eddie Kenzo avudde n'atabuka n'agamba bannaye bane Uganda omutakomye embeera za kikono kwekuba bikono baserebu abayimbi okuba munne ekikono muyimbi mupya ndakali aliko mukuba ekikono mu kifo ky'okumuyambako naye n'asooka okulabika nga ayitimuka ate omukuba bukubi kikono omulemesi okuba nga tayintimuka ate bijja kukola no mu Uganda yaffe bannayuganda bwe bataakikume ddala abayimbi baffe okulekera okuba abaana bato ekikono n'okubalemesa okuyitamu Uganda apetejja kula ne music industry ekyagwa nnyo bwe mutakomya ekikono Eddie Kenzo atabuse n'abatabukira bonna abakuba abaana abato ebikono ababa bakajja mu kuyimba ne balemesa okulabika nga baperforminga mu ngeri ennungi Eddie Kenzo Edisa Musuuza ngezeko ewa Dr. Jose Kamere Dr. Jose Kamere yavuddeyo n'agamba bannaye ku lunaku lwa Idi agenda kuttente nnamba ono agambye agenda kuttente nnamba kuba agambye ennaku wayiseewo ntono amazaalibwa ge gabeddeo ate ne Idi nayo neebawo n'agamba netaganzitewo enti tomanya Katonda ayinza okunnyongeramu mwebyo bye nnina Dr. Jose Kamere bw'ati agambye agenda kuttente nnamba agabire abantu Dr. Jose Kamere bw'ati munnaye bw'asuubizza okubaako abantu kugamba basiibula ku lunaku lwa Idi eno agenda kuttente nnamba alina fukulanga agabira abantu bambi ennyama bye yagalire mu lunaku luno olwa Idi elfitiri Fadi TV gina kusaba mbi osubscribing ndoza mbasibulidde abantu meeting mu updates zinabazizeeko subscribe bwatu na kusubscribinga mweraba